gwa show Dubai yabaddemu abantu bangi naye njagala okutegeeza nga imwabalabye nga bangi bwe batyo Promota teyafunye sente kubanga nkugambye miliyoni eziwera nga 30 zagenze mu tiketi ez'ennyonyi nti bwe baamala okunegotiatinga sente na buli kimu nga bwe kigenda okubeera ne batandika okulanga Kibanda n'abawa ne advert mba ndi awo nga banteekako akasimu baŋŋamba Kibanda yatongeddemu sente okuva ku sente ze baalagaana ngamba okay kwambe bayabongeddemu sente half of the money ze baasooka okulagaana ne babongeramu within a course of action Kibanda ne basaba business class 2 now business class 2 wane Dubai yali ya nusu kanaana so nusu kanaana bw'ogamba ogule business class 2 kubanga ekivulu kyali kya mitwalo 10 ku mitwalo 2 VIP now business class eya kanaana ze miliyoni 8 now this is abantu babiri mu business class zibeera miliyoni 16 now miliyoni 16 mu ordinary bano babeera abantu 116 nga bayingiridde bwereere kati nga mugamba nti really of business class okusasula business class 2 tekigenda kusoboka ogenda kuba tosobola kujjayo sente nga ayogera ne management ya Kibanda yali understanding enough. I don't know whether yababali had these dynamics of how much money goes into the business class era baba abantu bameka baba bayingidde nti sente zibatesobola kuvaayo management ng'ekitegeera management ng'ekkiriza nga emukola ki emugamba okay it's okay bookinga tiketi za economy. We reach the time tomorrow Friday Kibanda right okutuuka ennyonyi n'emuleka eyasooka ennyonyi bw'emuleka eyasooka kati kino nkubuildingira story okulaga why the Abu Dhabi show has not happened. Ennyonyi etuuka eyasooka ng'ereka Kibanda. What I hear, Kibanda yali waka teyatuuka ku kisaawe ki Promota kye baŋŋamba atugamba okay ennyonyi esooka emulese so what next kyekiddako Kibanda has to be here. Kibanda agamba bafaziira abategese show nti I am coming in Dubai but on zero balance nga bana banoonya sente nga basasula sente ezasembayo balance ezasembayo nezaali zongeddwamu nga bazisindika baziweereza. They give the balance to the management of Alien Skin kubanga yagamba ajje Dubai ajjira ku zero account nga tabanja kati ebadde bitambula ebisinga obungi nti Kibanda yabalazeeko yaganye okujja nga temunamalayo mwade mwagala kumubba ebyo bikyamu. Now Kibanda ali ku zero balance that time ennyonyi emulese ayogerezeganya ne bano abagamba Miki seems to fani baba tagenda kujja nange sigenda kujja ye Kibanda kuba kyaliba bayiwirawo omubiri good enough visa ya Miki nefuluma ku Sunday ne ya Chosen bagamba okay kati mutekeyo tiketi endala z'abantu bana eya manager eya Miki eya Kibanda ne ya Chosen. Ennyonyi esooka egenze yali Emirates that was 2.4 per ticket time was 2 gosobola okuba math that is 4.8 million. Ennyonyi ng'egenze nga Kibanda agamba nti okay kyendabye saawa zino era njagala munyongeremu ku sente. Friday show ya Saturday jukira sente ze basooka okulagaana yabagamba munyongeremu sente ne bazimwongeramu nagamba gira ku zero balance ne bazimuweereza nabeera nga tabanja kati ku Friday ennyonyi esooka emulese n'agamba njagala munyongere ku sente kati kyendabye ndyoke nzije Dubai ng'abaana bakuba empawa then nga bongeramu ku sente nga bakkiriza nti okay it is okay jangu oyimbe Dubai kateekayo tiketi ne sente tojja kwongeramu ezo ezisembayo ng'okoze eki ng'otuuse ngakkiriza. Ennyonyi nga etambulirawo on that same day fena tukimanyi ebeera ya bbeeyi kati baba babookinga tiketi nnya passport nejja ku simu ya Mavo Promota omwe yali behind
nga guess what bagamba n'oyo passport gye twaweereza naye mumuteereyo ki tiketi naye nga tiketi za bbeeyi tiketi nga za bbeeyi kati bali abantu bameka bataana ate kibanda gwe tumanyi ku solida gy'alina ku bakyaliibe bw'omala n'owemamaza n'omugamba nti nno tiketi etogenda gisaayo tajja kujja kati neŋŋamba abantu bano ne ram n'abagamba nti kibanda kyonna kyayagala tukikole naye alina kuyimba wa Dubai kubanga bw'atayimbe Dubai nze mugenda kokesa ebbaala yange nange kibanda bw'atayimbe abantu tebamanyi nti nno mwaba ategese sho buli sho etegekebwe Dubai abantu balowooza vibes gyeberekoze ki egitegese nga tubuukinga tiketi 5 nga tuziweereza ng'ennyonyi erina okusimbula ku ssaawa 9 yali Uganda Airlines ng'esimbula ssaawa 9 n'eddakiika 3 kitegeeza check-in by ssaawa 8 ebeera egaddewo kibanda yatuuka ku lunaku lwa ku check-in nga check-in egaddewo yatuuka nga bulayo 40 minutes ennyonyi okusimbula ennyonyi ey'okubiri nemuleka twakabukinga tiketi emirundi egyo ennyonyi egaanye kakati then kati nga the only option eriwo waliwo fly Dubai ngeta flyinga ku ssaawa zaali 4 ng'etuuka eno ssaawa nga 7 nga option eriwo is kubuukinga nnyonyi eddakaawo kibanda abeere ng'ali ku nnyonyi ng'ennyonyi ezirala zijja kutuuka kiro ssaawa 6 then nga ne option endala eriwo ya Air Arabia nga waliwo ne Emirates yali mu million 3.4 per person. Air Arabia yali mu million 6 per person. But remember there are 5 people. Kati tubeera jukira zine zaasoose ennyonyi egenze zaabadde mu million nga 14 plus. Kati tulina okumakinga sure nti tufuna ssente endala ezitagenda kuka wansi wa million endala 15 okulaba nga kibanda tumuteeka ku nnyonyi ajje Dubai. Naye nga challenge gye tulina nti omuntu gwe tudiringa naye jjukira yalina ekisembayo essaawa zino mu industry ya Uganda mu music. So si wakupapira yalina okwelowooza kati ziri ssaawa 9 gwa kiro ennyonyi ey'okubiri erese kibanda naye twagala kibanda gyayimbe aziwera ssaawa 1 nga kibanda agamba okay kati banteeyo tiketi y'essaawa 5 nzije kati ennyonyi eddako ku check-in eddako yali Air Arabia nga bwembagambye ng'etuuka eno ssaawa 10 ng'okugibuukingirawo there and then instantly egenda eri like 2 hours to go to the check-in nga ya bbeeyi ya million 6. Bino byonna byenjogera mbirina ku video nga evidence kubanga ebintu by'abayimbi mbimanyi nga tukubira nga tugaba ne ennyonyi eriwo ya million 6 times 5 people that is million 3 naye nga mulimu already ezaasoose okugendamu nga million nga 18 eziri zitiketi zayononese ate ezo tolina ngeri gyogenda zibanja kuba oyinza onyeza kibanda ate n'atajja kati ssaawa zino nga tulina kumuwembejja kati okulaga lwaki show ya Abu Dhabi tebaddewo all this process is happening bano ba promota be Dubai abalina main show boogera ne promota wa Abu Dhabi nga ye tayinako any pressure ali okay netugula tiketi endala zaabadde mu mutwalo gumu zaabadde mu million 10.8 ezo ezasembyeyo kati kino njagala okulaga nti show ya Dubai okubeerawo yagenzeemu million ezaaweze 30 just nga za tiketi kati gwe omuntu eyabadde agamba nti no bipromota bye Dubai mwatutama mutumalira obudde mwali mwala kuisa kibanda nga temumusasudde njagala omanye kibanda yazze Dubai ng'ali ku zero balance okuleka sente zayongeddemu ku last n'agamba mugenda kunnyongeramu esente bwezi ate ng'esente zonna ze baalagana za kuyimba show meka 2 tiketi zino zonna ezagenzeemu toyina ngeri gy'ozibanja nga tuteekayo tiketi kati nno nga tufuuyirira kagalo katusabe leero ennyonyi bagirinnye obunkenke bwabadde bw'amaanyi okuva ku Friday sitegekanga sibeerangako mu kivvulu kyatutadde ku pressure nga kino ekivvulu yakubanga era n'okuva Uganda kye yali agamba nti mpulira Abu Dhabi akafo katono sagala ntukeyo munyimbisize mu kayembe awo aba mutuufu kubanga his level of gyaliko ssaawa zino n'abantu basuubira
okujja mu show ye obuteka mu baale eri gye yabadde bamutegesemu okusooka ebeera ntono ng'osobola okugezako okutegeera kyagezako okutegeeza but still bwe tudda mu business perspective kyogamba kibanda singa omugagga nga kirumira bakupangisiza okujja oyimbira abantu 15 tobayimbira kubanga bali mu ddiiro lyabwe. Once you've been given money, I think you just need to deliver kyebakugambye okudelivaringa without if that is a prerequisite why you should perform, it should be in the contract nti siyimbira abantu bwe bati naye ate eyo gundi tesobola kuvaayo ku last minute n'ogamba nti akafo kati niyako sijja kayimbamu kati awo nalabye nga awo tekyabadde fair to the side of the promoters if that is the venue they have. Bo omuntu ayinza okubanga just ategese nga ayagala kulaba just nga akunyumira bunyumizi. Yavudde e Uganda nga we are uncertain whether he will sing in Abu Dhabi naye nga the goal was katusooke tukiryalinga main show eya Dubai kubanga eyo yabaddeko abantu bangi era yabadde ejja kuleeta problem. Mbagamba show ye Dubai yawedde bulungi nnyo kibanda nga alina okuyimba ku show ya Abu Dhabi kubanga sente ze bamubuukinga zaali za show bbiri ne kati nga twasuze enkeera nga tetumanyi oba kibanda n'ayimba ye nga akugamba Abu Dhabi eyo nyinza obutayimbayo just like that. Ate oli tebateesa naye kati ogenda omugambi ki manager we yalina okugenda naye oba sekyo ne promoter ne bakyaliba abali like close and not everyone can kuwabula okati ng'owabula kibanda yalina ekisembayo olwaleero kibanda nga yanti kibanda yakuwa ekisembayo bakuumye kibanda okubagamba nti oba show ya Abu Dhabi eneebaayo paka ssaawa zibadde 3 nga tebamanyi oba eneebaayo kibanda yeerowooza oba anaayimba Dubai Abu Dhabi abagambe ate nga baba wakuyimba agenda kubongeramu ssente zino ndala teziri mu contract naye okugenda Abu Dhabi mulina okumwongeramu ssente era yabasabye ssente bamwongeremu ssente ajja ayimba Abu Dhabi. Okay, it shows some level of unprofessionalism because if you agree on a contract that I'm going to sing for this money and all the time you're flipping, you're switching, munyongeremu kino munyongere kino mutakola kino sigenda kola kino kati munindeko nerowooze ndyoke nkole kino, all that shows the level of unprofessionalism that is going on. Show ya Abu Dhabi bwetyo bweganye kibanda ng'akyusa motoka ng'akomawo ali mu Dubai ssaawa zino n'abantu be.